Lunaku olwaleero nno lunaku lwa kubiri naku z'omwezi ziri 29 tunatera okumalako omwezi kati tusuubire ebintu bye wanootinga ka notibuuku obitunulako omwezi gwo gutambula n'omwaka gwo gudduka abawummuze bannaye mukulikeeyo mu wiikendi mwenna abaaliyo. Olunaku olwaleero ndi wano ne selector bamuyita Willow Nails. Tomunoonye Willow Nails and Clinic. Tomunoonyeza mu byakujjanjaba mutima simanya kulongoosa ono musawo njala kusimanya lwamogoseko simanya lwabomose byonna bikwasaganya olwalateekako artificial Buying artificial insemination. Byonna birina bikwasaganya. Babita Exio temuzimba. Byonna tujagiteeka mu mulwala kuba gyetaaga. Nga musangibwa Mengo kakeeka munjogere nnyangu bova nateete olutuka Mengo katale ku kidda ku Mutesa University bova mu town ero olutuka katale Mutesa University eri kubo libayita kakeeka erida ku Mutesa University tewali wodala wetuli tebina walala era olutuka we namba zaffe z'essimu zijabera wansi awo so tukubirako soko enamba ogibawa abantu enamba tulina Airtel ne MTN. Airtel 0756182180 MTN 0760960445. ate kana akataleke katulina omukyala akola olwala ne lispostinga ne lusabula ne gwe bannange oyo Willow Nails and Clinic asangibwa wano e Mengo. Ali eyo inayo omukolo gonna nga wanagadde akwatako mu byenjala byonna abikola. N'olunaku nno olwaleero nno ndi wano ne Willow Nails tugenda kunyumyamu yasinga okubeerayo ku TikTok, yasinga okumanya ebiri ku TikTok. Kiki ekyayawudde Crystal Panda ne Bruno K Selector? Abo bali mukola ssente naawe. Bali mukola ssente. Ngabana ebintu byatandikira ku live. Mpola awo ne beetwala gye byaggwera. Ne bati bagaita masanyalaze mena kuzina amasenze gafusa masanyalaze ga umeme no ke alabika alina atuwaite gacha koza masanyalaze agava ejinja bagaita batanga twana tegana bakubera phase soko giveko waloga na masenze genda bagamba agagenda e Rwanda bagamanya ga masanyalaze agabera ko bipole biwanvu agagende Tanzania gebaita agechitete agechitete alabika Bruno ke gali na kuba ku live ti yagikoze yakoze biki yasabudde no bwana bwayo nawe wakuta birabo kibe yafunyeyo Selector oli mugagge sawe no Bruno ke yaraza amaanyi munyoma mugamba mbu ate yetega abakazi biki ne Bruno ke mumulabe duka bana efeka feka tumuyoze Bruno ke bale kutuuka ku birungi nakabuuze wali badeko ku live live ntera zikola bomu ate budde bwa kiro live ngalina wa viewers almost ngali mitwalo so inabe ntufu sikimanyi munyine yadde mu mitwalo teyabadde mu 10 mu mitwalo nata komoko nasoka inviting abadde ku live banjira byekawo kati ninyo omukyala abadde aludde okubeera ku TikTok Farida Nakazi Biden namutukuba mu maaso twamwekanze nga surprised artist nata komoko byatandikidde mu mpola nebijja mpola nata komoko empologoma nezanuwa okuyitingana empologoma neziyitingana empologoma zitazineez'omusu nzina kubuuza wali baddeko ku live ati omwana bamuwadde empologoma n'okufa empologoma zibaamu kasente zente mmeka empologoma tubale empologoma ndowooza eyinza obba nga musente za Uganda eyinza obba nga erimu nga miliyoni 1.5 empologoma emu yafunye empologoma 3 n'obugobererawo alinawo n'obwanaana bwamugobereddekaawo kayina amasanyalaze muveeko tuuka mulabe bulabi ndabyeko leero yasinkanye ku principal His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu biri awo bitambula toba tuli awo Farida Nakazi we n'amugjayo naye kati egenda kubanga agikola buli kiro bagenda amasanyalaze amusenze gaggwa ebyedda tukize tugambe esawa eno yalina amasanyalaze ani yali amanyi nti omwana wa gundi anaavaako wa Jessa ole anoona ice cream omwana yesaba Jessa kale sawa na kyonza ne byo wala n'omuyimbi gwe nalabanga amwesaabye ebintu byakunda bizibu amasanze gaba amasanyalaze omwana oyo neso tomanyi nti yali yatuyatunezizeko ko mu ggwanga
tamanyi na kumanya nti essaawa eno wa bbeeyi omwana wa bbeeyi namulaba akubyo akatandisa okuba omulambo yatagala kumanya waliwo n'omuyimbi gwe nalabako nga naye amwesaabye omutegere tomwogera linnya muleke oba yayimba akayimba bankuza sibimanyi oyo muveeko nawe komediani waffe naye baina mbayimbi naye tumumanyi ne muleke mukyala gyali w'amaanyi muveeko mulabe tokabona ku my best artists in Uganda tukutumiddeko omukyala mwogere omukyala Chosen Beki tukwagala nnyo bannaye bale gyotusaako engalo naye baile omuyimbi Chosen Beki atuweeyoko ku kivvulu nantuwaddeko ekivvulu omwaka guno asooka omuleke mukazi wattu akyalina ebimutawaanya abaana nalabye kulimba lwolupya anyway bakwati sinabategeera yatandise tambuza charity y'abakyala bali singo simutegeeramu anyway ebiwanvu amannya bonze sikwinaako obuzibu naye nga bannange byebyo nno olunaku olwaleero ffe tubasabira Crystal Panda ne Brunoke baddemu bakwatagane bino byansi byakuleka enga banaweegaana nga mudamu mukwatagana mu bintu ebirala mwenna muli bayimbi ffe tulinze kimu music mumwekube music bajja tereera bayinza noba baleta kayimba nga tuli wano tukuba endulu amanyi bannayuganda tukuukira n'ebitakwatagana nebizobatuga nga bali kweta luyimba nebatukuba oluyimba waliwo omuyimbi ki yabikola yali Gloria Bugi negundi ani Bayrota wano anyway chicken big up yona joli waliwo akayimba ako kebadde nakakapya waliwo ka video nakalaba ku TikTok chicken yakaleeta nga lekagamba baine balabiddwa nga bayomba nagenda okugoberera ekintu ekyo nze nga nzo abali balina olimba lwagenda okuleeteresa ne baluleetera weeruli tugambe kayinza okuba kabadde kabadi kisobokomanyi ennaku zino buli kimu kyakwetega amasanyalaze sabula fofezi bw'oyitawo wali kirala selekta obubaka ki bw'obalekera abayimbi abo ababiri abayimbi ama munyumira obulamu bino byansi nkya tugenda kufa ffenna tuveyo mazima naye nga bannange ffe tusaba omukulu gundi Brunoke ne Crystal Panda bino byansi tebibaawula muli ba mikwano bizinesi nnyingi nnyo ze mugasse ekyabula omwajja tuka nga yeetaaga munno okumuyimbirako ku kivulu kye temwayisaamu nnyo gaali kubeereko omwasirika just we bityo naye nga tuyozaayoza nnyo Crystal Panda naye obudde bonna agenda kubaagwa mu bintu budde bonna bona ayinza okuddawo ku TV ne mumulaba Crystal Panda oyo nanyini mpere fumite empere fumita akagere mu ttaka Crystal Panda oba mwana oba akantu ako yakajja akafumite akagere mu ttaka alina nno dansa we nanyumira nnyo n'amaanyi lumu ngenda mushutinga nkabaleetere omanyi zinempere nnyo anza emirundi ebibalwa ey'omubuliri naye neyo mumazina wano stage kati so bannange nno byebyo olunaku olwaleero tukoledde wano Mmengo ewa Willow Nails Clinic nasangibwa wano Mmengo yagambye abuildinga enjala akola byonna oyagala bwala buliko design eno ebuuka ka butterfly kawojjolo kanyonyi kamotoka oba kadigi byonna abikola amanya asigadde ankose eki president wa Masaka City mubeere bulungi mweraba bye bye nkoze n'omukyala ali emabega wa kamera yeyita Musama yeyita Musama so bannange mubeere bulungi mweraba selector subula one love okay